I think Katulaya zero to give a break. Katulaya had a break. And after that, no break. Enteekateeka tulina keti agenda kubeera ku sound yaffe, tuna maestro agenda kubeera ku band. Abantu abategese eno concert bantu bapya nnyo partner up with Black Legacy, kitongole kipya kigenda bakitegeka emikolo, kigenda bakitegeka shows. I'm honored to be the first one. I can't wait to see what they're going to do, but by the look of things bagenda kutegera show also. This show is special. It's not going to be like any other show. See a muraba, see a competition, see a gratitude. Ongala chaita kusima. Eta sima ebula julaji. Gratitude is a must. Shimani fenda tuyima wadona wengo kusinga. Mukama wakuwa omukisa bagiyita feva. Buli omu business yetu bakimanyi. Buli omu atunda ennyaanya ne waliwo atunda ennyo. Buli omu atunda obutungulu naye wabaawo awangalira amazaawo abagenda mukatale akola ki amazaawo. Mukama yeebala okubanga ampadde buno omukisa okubanga mbayingira emyaka 15. Twagala obumule ekyo kyamukisa nnyo. So this show is about gratefulness. Shibawolics bagenda tukyaka later, right? Let's listen to each other so that we party later. Kubanga njagala mufune information. Thank you so much. I love you guys. Thank you. Shiba. Yes. Katudeera kuneeyaziza. Yeah. Chicho osingira ddala okwagala okwebaza bano abantu abakwagidde 14 years. Man, a brand like me, evudde mu karaoke, evudde gyevudde nga buli omu agamba nedda. Naye nga abawagizi bwe bajjuza ebisaawe. Nina okubeera grateful because saava mu church, saava mu background nti mama wange yayimbako na sisita wange, ne Katonda yampa kino kye yampadde. Ate n'embeerawo, ate n'ekikuba n'okusiiga abamu church. Si mububi, si mububi, kubanga singa kino ekitone kyali nga kiwe bubi nga buli bantu be bandikimpadde abasinga bagamba sikirina naye ate bwe mugamba kirina. So I want to thank you for always supporting me, turning up for my shows, but most importantly, njagala kwebaza Katonda
kuwa wantadde ne wanzije ne wantadde kubanga wetunula gye nvudde mu karaoke ne tula essaawa eno wendi bannange balina okwebaza Katonda n'ekirowooza. Thank you so much. Thank you, Shiba. Shiba will have a Global Cricket Oval. Agenda kuda Kukolin Hotel in Mukono, Saturday 5th of October. Wanava watakuda Maria Flo Masaka, Sunday 6th of October. Nenda kusokea Global Cricket Oval. Tunajijuza! Shiba, ensiyo na musoke musirikiye kino kikulu wano tugenda kikulu. Shiba ensiyo ne yagala kumanya abe mukibibi yayogedde mu kalango bituufu nti Shiba tusuubira wabakalimunda on national television bagambye wano tugenda waki musirikirire Shiba, which is which kituufu tusuubira njagala kuteekanya tiketi yenanya bwake nyini okyerabireko batusuubira kubanga ebyaddala eno narrative badde lugonga on for so long balumpadde emyaka gyonna kyetwagala kumanya mu luno lutuufu si bituufu tukyerologo tumanye. Thank you. Allow her to take her seat. I'm going to open the questions to the members of the press. Lydia Jasmine, LJ, and Tamodene Queen on the Bangalis. This is okay. Yo. Good afternoon. So much. Abakulu mu bizibu byonna abakusiza everyone who is here. Shiba holding very much. Bannange nze nanze ndi musanyufu nnyo sitakwogera nnyo bayoyodeko naye Shiba kamutuka nzijukira when I first met Shiba batuli myaka ebeka tutandika TNS faabasoka mu TNS nzijukira nze Shiba Paraso Saha Bakri and the late so that's the time I met Shiba. We became family, we've been supporting each other, have a money, pola, and I'm so inspired by Shiba. Definitely, she's been in the game, she's done it all, she's had it all. So, but that is a kubutabira concert ya Shiba eyokwebaza because at least I've seen also Javudde Mabiga mukitegera, and I'm so happy for you Shiba. I'm really happy. You know you always have my support. Come the 4th of October, for to be Gogonachi. Tutesibira watalii byansolo nga nyawo bitoka nebasomera wanaki simaza okukola era kusoma kintu kyekugamba buli lwekusiika nakwagala nyo nsiima nnyo kyekikubira nemutuliddeko tumulekeemu kiria newepitawe ganyamu kyekimu Is everybody feeling nice? When you're one best, kumanya mulamu ngatulese wano. Tuwaze kulabisa. Sicho. Ono mamiyo teri amugambayo. Teri amugambayo nachi. Kana nasala kugera kwa binti nyo. Naye kimanyi mwenna bali wano tuli emmere yemu tutegeera yemu omulamu gwe tuliko gwe guki gwe gumu mamiyo ono akyusiza music naki
mamiyo gwe muli mu kuteekako ekibozi eyakyusiza sisitimu n'atutera ku music kubalowooza atokole buzibu nnyo simanyi sikwangukwasaganya mamiyo gwe mulaba azizanye zonna n'azimalayo sikyo kati omulamwa gwaffe nga bannayuganda kugenda kunaffe kumwebaza sikyo teri agambayo banange yakuza omwezi nyambegayiride basaba mujje tugende tuwagire mamyo kubanga atwebazisa nabwebaza otegera ateko tulina okumwebaza sikyo tulina okumwebaza Shiba bino byawalo bino byavita ababongo tekugira ababali ku mawulire naye ye ng'omuntu yakimanyi bitakyalimu wano okumekera mwezi okusigala nga atambula ebintu bye byogenda amaaso so Shiba fe tugenda omwebaza si akagenda okutwebaza nze bagamba na kabuli teri agambayo salituolade teri agambayo anti yebawatakabwako okutegede atwekatogeza okuzungu serisonogera kumaliramu Thank you so much for supporting Shiba Community. Around next year, emizannyo kubanga wemuyo kuwagira Shiba. Nganya, wemulama, lugogo. Fena tubeereyo, bamutaje, jakulwa. Thank you. Zewalma kushiba nkubulira mazima bana bawulire binoza kukakwateka nomunakatema bino byaddala kushiba kuwa nkibira bulungi daga kushiba nkuwa musobola mukubire ku ngalo kishiba banaye okulenko abayimbi mikwano gyaffe Lydia Jasmine yalwamuno kapakati mwakubireko engalo olwezi ate bashiba olwezi mwemwekolekula olwezi gasine bazabakamba sponsor yagula ine kintu kyayogedde kiba kyakabi nnyo ku mutima gwange wamange ennaku z'omwezi 4 nze ne bakyali baffe bonna ffe tugenda kwebaza tetugenda kulinda kwebaza lunaku lulala tetulinawo lunaku lulala ate tukwebaza oli mulamu tugenda kwebaza ng'okyali mulamu naki ate tugenda kola bwetuti tugenda okulabisa paka nga nnya nga tukuteeka ku kitimba nga tumukola buli kimu daaga oshibanja pesa naye nga nebaza entulapiya mwebale